President Yoweri Kaguta Museveni ne Maama Janet Museveni bakyazizza Kyabazinga William Gabulana Diop owookuna ne Inhebantu Jovia Mutesa olunaku olw'eggulo mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe okubasanyukirako olw'okutuuka ku kkula ery'obufumbo obutukuvu. Kyabazinga Gabula ayanjulidde President ne Maama Museveni Inhebantu mu butongole n'abeebaza olw'okuwagira enteekateeka z'embaga yaabwe. Ngenda okutwala omukisa guno okutegeeza mu butongole nti olwaleero tidye nzenka nga bwe kitera okuba. Ndidye ni mukyala wange ng'amayina ge ndi Mutesi Jovia. Ne Inhebantu wakati mizira yeebaziza President ne Minisita Museveni mu ngeri ey'enjawulo olw'okubabeererawo. Nongera okwebaza olwa contribution gye watuwa n'amagezi ge watuwa nze ni Lata Kyabazinga okusobozesa royal wedding okuba a success. President mu kwogera kwayozayozeza Kyabazinga ne Inhebantu olw'okutuuka ku kkula ly'obufumbo. I now want to congratulate Gabula, His Highness, for getting a wife. Because she told me she's a financial analyst, an accountant, and I will mention how you will help us with those qualifications. Abawadde nti 10 ng'ekirabo okwaniriza Inhebantu gwayogeddeko nga mukamwana. So I will give them 100 cows. I am welcoming mukamwana. So this is Okorabukira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.